Amawulire agakedde okusaasaana olunaku lwa leero ku mitimbagano ssaako n'emikutu gy'amawulire egy'enjawulo ng'eg'okufa kwa Honorable Muhammad Sseggirinya Mr Updates ng'ono MP wa Kawempe North. MP Muhammad Sseggirinya ffenna tukimanyi nti aludde ebbanga ng'atawanyizibwa obulwadde bwe bagamba nti oba obugambibwa mu bigambo nti bwava ku butwa era nga Honorable Muhammad Sseggirinya ajjanjabiddwa amalwaliro ag'enjawulo ne mu nsi ez'enjawulo. Eddwaliro lyasembyeyo okujjanjabibwamu ery'ebweru ndowooza ly'eddwaliro erya Khan era gye yamalira ddala ebbanga ddene n'amala ne bamukomyawo wano mu Uganda nga batutegeeza nti obulamu bwe buteredde obulwadde buwonye wabula akyasigadde okuba nga ajjanjabibwa mpola mpola abe nga awona addemu okukakkalabya emirimu gye. Wabula nga bino bikyagenda mu maaso nga bannayuganda bakyali mu kiyongobero nga bwe nkutegeezezza ate Honorable Robert Kyagulanyi wa President Robert Kyagulanyi w'ekibiina kya NUP ate avuddeyo n'ategeeza nti nno Honorable Muhammad Sseggirinya Mr Updates akyali mulamu egamba obulamu bwe bukyaliwo tannaba kufa naye nga ali ku byuma ebiwanirira obulamu. Bino byonna nga bivudde mu ddwaliro wali nga omukulu Lop oba leader of opposition ng'era ono mwogezi w'ekibiina kya NUP avuddeyo n'akuba olukiiko lwa bannamawulire olubaddeyo wali ku ddwaliro Sseggirinya gy'ajjanjabirwa omubadde ba Lord Mayor Lukwago omubadde ba Alan Sewanyana n'abalala bangi nnyo nnyo mukulu Lubongoya ne Lewis Lubongoya naye Secretary General w'ekibiina kya NUP bonna babaddewo awo n'ategeeza nti obulamu bwa Sseggirinya bukyaliwo yadde nga sibe bulungi ennyo naye bukyaliwo okusinziira ku basawo era n'ategeeza nti bambi maama wa Sseggirinya bwe yalabye ye obulamu bw'omwana we nga kirabika nti nno okusinziira ku basawo bamugambyemu ye n'amanya nti obulamu bw'omwana we oba n'alowooza nti obulamu bw'omwana we buweddewo era kwe kubakubira amasimu n'abategeeza abategeeza ndowooza n'abawuliddeko so badde balina okugenda mu maaso nga babika Sseggirinya naye nga Sseggirinya kigambibwa nti akyali mulamu akyalimu akalamu wadde nga abasawo bagamba nti ekizibu ekisinga amaanyi kati era ekijjamu bannayuganda essuubi kwe kubeera nti obwongo bwe bwafudde yafunye kye bayita brain death wamu n'ebitundu bye ebirala eby'omubiri nabyo tebifunctioninga. So kino nekyeteeka okuba nti nno Sseggirinya Muhammad yeetaaga essaala nnyingi nnyo okuba nti osanga Mukama akyasobola okumuwaayo chance endala n'abeera mulamu. Embeera ye ennaku eziyise yagenda eyongera okwonooneka n'aleetebwa mu ddwaliro. Yali yatereera n'addayo ewaka ng'awona mpola mpola naye embeera ezze egenda esajjuka. Yaleetebwa wano mu ddwaliro era abasawo ne batugamba amu n'abazadde ne famire nti tumaking sure nti abantu tebajja kumulaba kubanga embeera gye yali alimu nga kimwanguyira okukwata infections okufuna infections. So kyovudola abantu bangi badde baagala okujja okumulaba naye nga ne famire tekkiriza kubanga twakikanyako badokita nga bebatuwabudde soke tumuleke ayinza okufuna infections ez'enjawulo. Olunaku olwaleero twafunye essimu okuva ewa maama wa Sseggirinya ng'atubikira omubaka Sseggirinya n'atugamba nti munnaffe afudde era amawulire ne gayitingana ne tujja wano mu ddwaliro tuzze ne tusinkana abasawo ne tugendako mu ICU okulaba munnaffe. Kye tulabye era abasawo kye batunnyonnyodde abasawo batugambye nti Honorable Sseggirinya mu luzungu ali kye bayita brain dead nti obwongo bulinga obufudde. Organs zonna zishatinze down zisirise naye omutima gukyakubamukko akatono. Yes, ali ku machines ezimuyambako n'ebirala. So batugambye nti organs zonna zishatinze down naye omutima gukyakubamu akatono ezi machines ezimuyambako. So kati abasawo bo batugambye nti bo nga bo tebayinza kudeclaringa oba okwanjula nti Honorable Sseggirinya afudde olw'amateeka agabafuga ng'abasawo. Babagamba kasita mubanga mukyalimu ka heartbeat ako kakabe katono katya machines baba bazirekako era nga tebasobola kudeclaringa nti Honorable Sseggirinya afudde.
so weewaawo maama bwe baali munnyonnyodde byonna ye ng'alabira ddala omwana we afudde kwe kutukubira n'atubikira naye abasawo twabadde tubasabye batunnyonnyolemu ne bagamba nti bajja kubeerawo wano era tulina sister Dr. Grace nga yaliwo ng'akulira eddwaliro medical director era yakiikiridde executive director w'eddwaliro batunnyonnyodde yes honorable Segirinya embeera gy'alimu mbi nnyo obwongo busirise organs zisirise ne mukyalimu ka heartbeat ako so bonga bo tebagenda kwanjula eri eggwanga nti honorable Segirinya afudde lw'amateeka agabakwata ka heartbeat ako kekakyalimu kyetusaba bannayuganda naddala abantu b'omu Kawempe North honorable Segirinya gy'akiikirira twongere essaala Katonda gy'ali era akyakola ebyamagero era abasawo batugambye nti ekisobola okubeerawo kyamagero kyetusabira mu kaseera kano eyo update gyetulina. N'olw'ebigambo ebyo okuva ewa mukulu Joel Ssenyonyi buli muntu yenna naffe ffenna abaagaliza omukulu Muhammad Segirinya okulaba ng'asigala ng'akyali mulamu ng'abeerawo tumusabira okuba nti nno asuuka Mukama amuwe chance endala abasawo bakole ekisoboka okulaba nga asobola okuba nga atereera Mukama amuwe chance endala asobola okuweereza abantu be. Yongera okutufollowinga wano ku iTunes TV n'okusubscribinga so tujja kuba tukuleetera ebisinga waawo byonna ebinaabigenze mu maaso.